Omulungi kumide kwanda Rose Media yinkwanizo nakola nkoze ndi mujonajo tusake ngalo nkwana subscribe nze tuyanze gatata nabambi na subscribing atela notification tubere nga tutambulira wamu. Omwami principal Bobiwine avuddeyo n'agamba teyejusa era teyetonda ku bigambo byayogerera UK nga agenzeyo kukyala ebikwatagana ebisiyaga. Ayogedde ensonga ze lwaki teyejusa era ogenda kubanga obira kati nabadde bamukomerera simanyi we basigadde. Wabula Calvin Kayanja ye ayongedde n'amukomera n'agamba onabeera ku showbiz olaba yaleseewo ebyamakulu najja okulaba ekivulu kitegezo n'omusajja ebya struggle yabivaako era asekeredde abo bonna abalowooza nti bali naye. Wabula Hadija Kigozi naye avuddeyo n'ayanukula Bashir eyavaayo n'agamba nti yamusaba interview ne beekubaganaawo naye avuddeyo n'agamba nti ye ku kya interview ajja kutambula era ajja kuginoonya ku buli muntu kati abo balowooza nti no bamusekerera okunoonya interview bali ku byabwe. Wabula Sefco naye avuddeyo n'akalambira n'agamba eddwaliro lya Maclean lirina obbasasula olw'okunoonya erinnya lya Dushi n'agamba Dushi yali mukozi waabwe tebalina kumwegaana. Kankutere nga bwe bigenze mukwano beerengo biraba mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Ensonga ya interview yange gye nakola ku BBC abapropagandisti ba regime ya Museveni gye baayagala okukyusa ebigambo byange ate bivunula ekifuulannenge. Mwenna abali wano mumanyi nti nagenze e Bungereza omulundi ogusooka mu myaka 10. Mu mwaka gwa 2013 nateekebwako natti n'emperebwa obutaddamu kuyingira mu ggwanga lya Bungereza n'amawanga amalala gonna olw'akayimba ke nayimba. Akayimba ako nga kagamba nti nno abali b'ebisiyaga bonna bakwatibwe bakumweko omuliro battibwe. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo era bambuuza ekibuuzo ekyo ne baŋŋamba nti ssebo ekyakugobesa mu gwange bangobayo emyaka 10 maze emyaka 10 nga singira Bungereza era kyanneetaagisa kugenda mu kooti nenfuna looya njagala okubaza abalooya bange ab'e Bungereza n'abaali bakwatagana nabo wano namala genda mu kooti ne balyoka bajjawo natti eyo naye era bambuuza ekibuuzo ku BBC ne mbagamba we grow and transform abantu tukula. Bwe nayimbira oluyimba olwo ne ŋŋamba babatte bonna bonna nali muvubuka muto nga n'omusayi gwange gukyawaninga very fast. Naye ekyo okukyuka okwantukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba nti abo mubattirewo. Lwaki? Kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna benzikiriziganya nabo ne besikkiriziganya nabo. Era ng'omukulembeze nibagamba tukula ne transforming. So ndi proud si mu bigambo byange ne kati wano nga tuli waka nsobola kibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tusobola kubeera president n'ogamba kakati abo mubakwate mubakomeko omuliro. Ndowooza ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga. Temunteeka mu bintu byammwe. Carlton Scovia ekyo ekibuuzo njagala kibuuze ku Andrew Mwenda. Sinze mukyala wange akutumidde. Njaga mumanyi naye ate neetaaga obbajjukiza mulete munywegerere wano maama. Another thing you said that I said that some of my MPs work with or for Museveni. Don't you know them? Do I need to explain that? You know them. And yes, nabagamba nti ku nsonga eyo ababaka ba parliament nabagamba buli omu agenda akozesa judgment ye ng'omuntu. Akozesa judgment ye ng'omuntu. Abatali ba NUP si nsonga yange. However, sijagaana abantu bonna bonna abapagandisi ba Museveni kuba uko kibaleeta kugezaako kinteekako. Nze baali bantaddeko emmundu. Nina emmundu zange 2 ziri eyo bankwata nazo mbu. Nze nabagamba kana kasajja kanoonya fame abawagizi bali serious okusinga president waabwe. Ate singa temwakalimba nti ke ka president ka Uganda singa kazanya bulu muvu kungeri gye kaagala mu fame ne popularity munsazi zaamwe ngendo zange ezibadde zigenda okufuna kibalama n'okujjako Museveni nje gye yatendinga ekivulu kya King Saha munse bleedinga naye weewuliriza era mmwe mwenna abagoberera bino mutuulaawo ne mulowooza ddala ono byatugamba okukola byakola n'osazaamu engendo ze ez'amakulu ez'okufunira Uganda obuyambi bw'okomawo mu nsi bleedinga oatendinga ekivulu. Nze nabagamba talina kyakola bulaayo okuleka okwekubisa ebifaananyi ku street
ebwerwa meeting ani ata meeting awadde LC1 aine nyumba mu Texas Uganda akomawo weekend ali ku sente za kibiina bulina kutava ku nnyonyi akole biki byajje ebwerwe bigasaba na Uganda era tetwakyewunyiza kusazaamu ng'endozo kubanga tezirina makulu kujja mu kivulu go attendinga kivulu mu nsi gy'ogamba nti ebulidinga anoonya bunoonya femo buli awali kamera buli awasobola okuba nti wamulabisa abantu wabeera abula yeeki era nakyo mujja kiraba bajja kuzannya bulu move singa temwamuyamba kumulimbalimba nti ye president ono musajja singa ali mu butambi bwa busego engeri gy'ayagala abantu bamuteekeko amaaso buli kadde yazanya filimu ndikatujiwa awadi ejeko Museveni ye president ayimba ku busabuni at your position nokuba ekiyimba ng'oyimba kasabuni mbu tetwagala basikasabuni nolabe engalabi nga zigoberera nolabe engalabi omusajja anoonya femu buli walabe kamera kebe yakabiri ti ateekawo engalabi ye kyemujja okuddamu okulaba ate tekibashookinga mujja kulaba ku bulumovu ye ate kikyatalaga abeerewuwe nolabanga bamulikodinze bamuwadde embwa ffe twagala kumutwalira mbizi twaguze engato mu kisenge kye neyeekubye ekifaananyi n'owulira mukazi we bannange bano baagala kamera eno famire eyagala kamera yalabbi temwinayo kyemukolanga kyammweyo mubulayo kutulaga nga mwegadanga babi please I want to eat this mwetega kamera mwerecording obudde bwonna this president cameraman nayatuvukidde ekizibu n'osazaamu engendo ezibadde zigenda okuleeta addagala n'okukola enguudo mu Uganda mbojje watendinga ekivulu oli ku ssente za kibiina buli omu mu kibiina kya complaininga baŋŋamba dda tolina kyokola bweru wadde okuyamba bannayuganda ozunga buzunzi ku ssente za kibiina n'ozunga nodde eno olifiira ku nnyonyi olivuka mumbuluza alikwatira ku nnyonyi nodde eno nodde eri okolayo kitomiitinga wadde LC1 wa America tolina wadde gwo meeting alimu amakulu weekubisa ku street nguudo weekubye ebifaananyi kyebifaananyi kyo weekubye ebifaananyi na weekubya kino obulayo kwekubiza kaabuyonjo mujja kulaba ku Bobiwine nga yeekubiza ekifaananyi kaabuyonjo sivaayo nenzija buli ayogedde kyayogedde ne Mukene n'akamese n'akakere mbunezija nembaddamu nedda neewa obudde kati oba mwagala ki obwedda mutambuza vidiyo yange nga ndi nedduushi nga mugamba Uganda is bleeding si bwe kiri era nti Uganda ebleedinga simanya abantu bafa simanya abasawo tebaliyo simanya bino simanya biri ate nagenze ngezeeko okutegeera ekituufu ti ate oli munnanfuusi kati mwagala ki nyongera okubajjukiza bakwano nti interviews si za buwaze okitegeera zino interviews ogijjamu ng'ogyagala era sina gwe natumira poliisi nti bamuleetedde kuba kuntumye ate temulina gwe mwali mulabye mu interview ng'ali ku miguwa oba ng'ali ku pistol oba ng'ali ku gun point buli ajja mu interview aba ayagadde interview paka we balifa ayagala ajja akole ate ayagala abireke kubanga nzi siso alekera osaba interview nankunda nawe kenyini nakusabako interview nakubuuza oli Uganda Kadonya interview so kyenyinza bagamba interview zinoonya wansi ne waggulu atono December amawulire gabuze okitegedde kati nze siina ka box ka TikTok akesiigidde ndowooza obana actually the good example egenda kubeera yankunda kubanga nankunda nayingira dda mu kabokisi ke abantu nga bagamba nti ankunda muzimu nengena mu inbox ye ne musaba interview nanga mukwano siri Uganda kati nno eyo yereve ya interview gyendiko awo wentuuse mu kusaba interview kozi nze kino kyenkola nkeera ku makya ne ntekawo essimu yange ne ntunula nendaba ani ayogedde ani aliko ne nsindika message namwe abamaka kiriniki temutwekalizaamu temugenda kutwekalizaamu iye dushi yali mukozi wammwe
temujja kwekaza ate kati mutandise kweswaza na kwerabisa sewa muvudde mugamba Mbudushi yali mulwadde temumumanyi nga mukozi wammwe kale mupostinge medical form ye mutulage medical form ye eyali eraga ntino yali mulwadde oba mugitegeke tujeetaga mu kooti ekyokubiri Dushi yali alanga ddwaliro Ssemateka wa Uganda agamba amalwaliro ne professions ezisinga tezirangibwa ngaba lawyer advocates amalwaliro mweche mutugamba mwagala tulimba mbwe eddwaliro eryammwe liri above the law liri exceptional okutuuka okufuna Dushi abalangire era Dushi yasinga follow ku TikTok wano wonna okujja okulanga era eddwaliro lyammwe kiliniki yammwe era maama abalwadde abammwe mubambaza uniform kiliniki kyeyambaza omulwadde uniform kyemwagala otugamba notusiriwaza nti mwe musinga n'emmengo yadmitinga abantu ebbanga n'ebbanga nga tebawadde zi uniform fenga tumanyi nti no abalwadde be bawa uniform beba abalwadde abagenda okumala ebbanga lingi mu ddwaliro oba abalwadde abayinza okudduka mu ddwaliro ng'abatu abeebutabika abalwadde abali mu malwaliro nga baluddeyo mulago olaba tegaba ma uniform zenga nalye mulago nga tebampa kyemugamba akakiliniki kammwe kasinga mulago obunene mutugamba Mbudushi simanyanga yali azeewo kukyalawo obukyazi ayitiddewo obuyitizi management yammwe yali etunudde wa Dushi okulikodinga videos n'atunuza mu ddwaliro n'atunuza mu kashiya n'atunuza mu wards nga management yammwe weeri n'apostinga ne mutamugambako ekitegeeza management yammwe eri so weak Taina privacy okitegeera human resource manager yasinzirawo kuwa Dushi omulimu nga taina bipapula oyo yalina nosooka okwatibwa abeere answerable connection kije yayitamu ayinza n'obanga omwana w'abandi yamutunuza mu mbuga embi ayina bye yamusaba gwate connection ki oyagala kutugamba mbu wamuwa omulimu nga muganda wo nga yasoma fashion and design temutusiriwaza nammwe tuli bantu bakulu naye mwagamba uniform ye teriiko linnya uniform zammwe zonna yazambala alina uniform ez'enjawulo nga bbiri era maama yali ayitidde okulanga